Dr. Tamale nabuuziddwa ekibuuzo. Nabuuziza ekibuuzo ekimu, Dokita, kituufu kisobokera ddala? Kituufu kisobokera ddala okulongoosa emisuwa gyange? Arteries kisobokera ddala okuzibukulira? Kisobokera ddala? Ompa ku magezi ki? Mpa ku preventions, ebintu bye nnina okwewala. Mpa ne ku risks bwe mba nga sizibikudde. Nsaba onnyinyonnyole. Nsaba onziremu ebibuuzo byange, nja kusanyuka. Ekibuuzo kino kyambuuziddwa Nakamya Aneti abeera Entebbe, yambuuza ekibuuzo kino. Kye njagala naffe, ekibuuzo kino bwe mba nga mbifunye mbiteeka nnyo mu public, ate nga kubeera kusaba, nsooka kusaba muntu ne mbikolamu videos, nsomese nammwe abalala abatamanyi, naye nga bino bintu bya kuyiga mu mubiri gwo. Na kukyusa lifestyle gy'olya, emmere gy'olya, ebintu by'oteeka mu diet, obulamu bwo, engeri gy'obutambuza. Era nga tumanyi bulungi nnyo misomo gye nze nga nsomeseza ku arteries mu video zange, nabikoonako. Zino arteries zi-affectingibwa ddala, especially ku mmere gye tulya, era nga bino bibeera coated, bibeera nga byakwatira amasavu, era nga waliwo engeri nnyingi omuntu yenna gy'asobola okukola okustopinga accumulation eno, ate nga kino kigenda muviirako n'okuimprovingira ddala, like heart health. Zino arteries zenjogerako ziri ku mutima, ezitwala oxygen, ezitambuza omusaayi, bye bigenda okuviirako heart attack, bye bigenda okuviirako endwadde z'omutima n'endala nnyingi nnyo ze ŋŋenda okunnyonnyola. Era nga kino eno abantu abamu kibaviirako ddala n'ogenda mu surgery. Ba doctors, ba surgeons ne babayambira ddala nnyo okubaggyamu ebintu ebyo, era nga waliwo n'amakerenda ge barecommandingira ddala, nga aspirin, nga cholesterol reducing drugs, amadagala ago. Nze mu bino bye ŋŋenda okugamba, ebintu bino tuba tubikozeko research, ate nga biri ku international levels ne ku studies. Bino bye nkunnyonnyola, Dr. Tamale. Oyinza okwewuunya, zino clogged arteries ki? Zino zibeera nga amasavu, ziba cholesterols, ate ezirimu calcium, oba nzitwala nga calcium. Bino oyinza obitwala nga waste. Zino waste eziva mu cells, ate nga ziri mu mubiri, ky'obadde tomanyi. Era nga bino eno, zino mixtures zino, gano amasavu gano gakwatira nnyo ddala ku bisenge by'emisuwa egikuli mu mutima, egitambuza omusaayi. Era bino eno ne bikonzibiza ddala, ne bifuula ddala emisuwa egikuli mu mutima, egitambuza omusaayi, zino zi blood vessels, nazo okogga, ng'era kino kituukawo. Era ng'eno process
happeningirawo bagiyita atherosclerosis era nga kineno like gino emisuwa egibeera gikwatidde amasavu biremeseza ddala okufuna omusaayi oguli fresh n'okulikingira ddala okutuuka mu bodeyo era nga kino eno kyekiikira ddala nnyo omuntu okulwalira ddala endwadde ez'emutima n'okufuna stroke, heart failure ne heart attack. Naye nga muno mulimu ebintu abantu yenna gy'asobola okubikola treatments abasinga bagenda mu sajjale ne babajjamu ebintu ebyo naye nga byali byangu byali bisobokera ddala era nga bino nabisa ne mu vidiyo zange zenze nga nkola. Waliwo emmere ennungi ku mutima diet n'okusaamu exercise byebino ebibeera ebisumuluzo okuyambirako ddala okubeera nga emisuwa gye gitwala oxygen ku mutima tegifuna buzibu naye nga kino kiba kyetaagisiza ddala omuntu okubeera ku disipulini ng'amanyi kyakola akimanyi n'okikola ne mu budde obutuufu era nga kino kiba kigenda kukuleetera ddala nnyo okufiiringa oli beta okutambuza omusaayi obulungi era ng'abantu basobera nnyo okwewala okutuukira ddala kweno embeera egy'emisuwa okukwatira amasavu calcium, cholesterols nzoogedde bye bireetera ddala ne cells okubeera nga nfu oba nga ziragayize ddala. Naye ng'omuntu yenna alina okwewala okufuna nze bino mbiyita nga plagues bino ebikwata arteries era nga bino eno birimetiringira ddala era nga waliwo omuntu yenna ebintu by'alina okwewala. Waliwo bino zinene emmere ezirimu trans fats ebyo byonna nzize nga mbyogerako era nga zino emmere zino zirikingira ddala mu high levels LDL cholesterols era nga zino ziyinira ddala nnyo ziyina ddala amaanyi okulwaza zino emisuwa egitwala oxygen ku mutima gwo ne bikuleetera endwadde nga kidney failure nga heart failure in short term bikosebwa wamu ne kidney kuba like n'omusaayi gwe nnyini nnyo of which bigenda lwaza omubiri gwo gwonna era nga waliwo emmere omuntu yenna eri high mu trans fats ey'amasavu emmere eri fried nkyadivisinga nnyo ne bapatienti bange abantu bonna abambuuza ebibuuzo eyo emmere embi ngambye eri high in LDL cholesterol era egenda okuleetera ne estrogen emmere eri processed cakes pie n'ebintu ebya pastry cookie biscuit margarine ne butter bino ebibala ebiri tinned oyiro era nga n'amasavu gano ga saturated fats agaggyibwa mu bisolo nga beef, pork, ebintu byonna ebya dairy, coconut oil ne palm oil, ebintu ebyo bikuleetera ddala nnyo risk za cardiovascular issues era ng'abantu bano
abantu ffenna wetukakkanya bino ebintu ebiri saturated fats ne tuliplacingirawo ddala ebintu ebiri unsaturated fats, era nga bineno biba bigenda like tuyamba nnyo ebintu bya butebo byenkunnyonnyodde. Era nga waliwo n'emmere eno eyina unsaturated fats nga bwe nabikunnyonnyera mu vidiyo zange gye ziri, nga bya butto naye nga talina buzibu ku mubiri. N'ebino butto aggiddwamu yabeera n'obuzibu ovakkedo ebinyeebwa. Tuna salmon ne makrep butto waayo oyo mulungi nnyo era nange mukozesa era nange mulya. Ono olive oil, pumpkin seeds obusigo bw'ensujju, almonds kuba ezo zezo zonzaagala, ne walnuts ne sunflower ne olive oil. Bino birungi nnyo kuba biyina HDL cholesterol, eno egenda okuyamba okugyamu bad cholesterols, misuwa gye gitambuza egigenda okutambuza omusaayi ne oxygen. Tumanyi nnyo omutima we gufuna obuzibu, omutima gwe kusupplyinga oxygen gwe gusupplyinga omusaayi from all parts of the body. Ako tukamanyi. N'okulya ebibala ne vegetables, ensigo, whole grains, egyo migaati. Nayogera ne ku low FD, low fat diet, ebyennyanja n'ebintu ebyennyama, enkoko zino eziri ku natural, zino enkoko eŋŋanda ze batakubye empiso agayisa ago, enkoko enzungu ezo mbi. Era nga n'omuntu yenna alina obuzibu obwo, era muli commandingira ddala nnyo n'okulimitinga emmere ya sukaali, ennyama eya red etayidde bulungi, ne bino ebyokunywa bino ebiwoomerera. Era mu advisingira ddala nnyo okwekwata ku black tea oba green tea, ginger tea. Bino byonna birungi nnyo okutambuza ddala n'okulongooseza ddala nnyo okuddamu bad cholesterols mu mubiri gwo, era nga bineno bikutangira ne risks ze walifunye ez'omutima. Era nga ginger njogeddeko mu vidiyo zange, vidiyo nzikoze. N'okajjuza kino kigenda kuyamba nnyo, kigenda kuyamba ne bode yo. Masavu estrogen eyo njogeddeko, obutalumbibwa masavu estrogen, n'okukakkanya amasavu, n'okusala omugejjo si kya swaga, okugejja si kwa swaga, n'ekulimu ebibi n'ebirungi. Naye ogeza otya? Naye osaza otya weight? Exercise, joggingamu, dukamu, wuggamu, zanya tennis, vugamu akagaali, aerobics ezo nnungi, ddukiramu wakati w'ekitundu ky'essaawa ku ssaawa emu, kajjuzeemu. Kino kigenda kiipingira ddala nnyo omutima gwo nga gukuba bulungi, n'okukakkanyiza ddala nnyo
n'okukakanyiza ddala amasavu agali coated. Era n'omuntu afuwa sigala abeera nnyo awantu abali sigala ng'otawanyiza buno obulwadde bwa hati ataaka buno bukuviirako ne hati ataaka bino byenkugambye nkusomesezza emisuwa egyo kwatira. Era nga n'oyo sigala oyo ayonoonera ddala nnyo ezo hatarizi. Era ng'ameekinga ddala nnyo n'ezo fats emisuwa egyo ne fats okula mangu no becoming larger. N'omuntu atabanjizibwa stress olina okukkakkanya stress zo ng'okola yoga, meditation, okussa bino ebintu si by'abazungu byokka, naffe tubisobola bino. Okukyusa ne ku environment nayo yennyini nnyini naye kukuba eyongeza bino ebintu. Era nga kino eno kireetera ddala nnyo eno medication yennyini nnyini. Badokita abantu abagenda mu sajjare kuba nnengedde bangi, badokita kye bakola baba bagenda kusalira ddala n'okukolera sajjare gye bayita heart bypass, okumakinga sure omusaayi guddamu gutambula bulungi nnyo. Naye nga kino eno wali osobola okubissa mu nkola, wali osobolera ddala nnyo bikola. Wali osobolera ddala. Era nga waliwo n'ebintu ebimu ebireetera bino eno high blood pressure eyo njogeddeko bingi. Omuntu afuuwa sigala, ani cholesterol levels ezo zonna nzogedde, insulin, omuntu atawanza sukaali, diabetes, omuntu omunene n'obutafuna exercise, physical activities, ani food. Naye nga bino byonna bigenderwamu okumeza eno hormone gye bayita estrogen ebigenda okuviirako ddala endwadde ezigenda okukuleetera okussaamu ssente of which nga wali teweetegese naye nga byali byangu biteeka mu nkola. Nze ne nkugamba wali olina kukola kino, ne nkuwa tips, ne nkusomesa this and this. Nze Dr. Tamale. Ndowooza ekibuuzo kyo nkikuzzeemu eyambuuza ekibuuzo ekyo. Emisomo gyange gikyajja mingi ate nga nkoze mingi, ate nagoberera, ate nanfolowinga kumanya ebisingawo ku byo, kuba ku channel yange kwebiri emisomo gyange gyonna ngisomesezza. Mpadde value, nsomesezza eggwanga, mpabudde, gana amagezi genkuwera ga bwereere. Naawe wejjanjabe, ojjanjabe n'abantu b'omu community byo. Nze sigadde nze Dr. Tamale, bannange akuume.